Sb4 Media, Tuggussa Enssonga. Fenna tuba n'essuubi mu India nti wogenda bagenda kutereeza bajja kutereeza okomewo ng'oli bulungi. Ntuuke India nga mpummulamu ko olunaku lwennyini lw'otuuse tebakukwatako, owummulamu olunaku luddako tugenda mu ddwaliro nga dokita ansabye documents z'otambuliddeko ng'azitunuulira. Kuba alina ze yatunulako n'aseka n'okuseka n'agamba kati no musawo ki eyawandiika bino? N'agamba obulwadde bw'olina yabuŋŋambirawo, n'aŋŋamba bwe obulwadde babutali nfaddema, it's what you have. Nali nyambadde akateeteeyi, n'aŋŋamba yambusaako mu kisambi ndabe kuba nazimbira ddala kiva wansi mpaka eno mu kisambi. N'aŋŋamba it's too late, size gyoze nayo oli already mu advanced stage nga tannankebera nako kunkola test denga akolesa maaso. N'aŋŋamba musawo tusooke tukole sikaani ndabe. N'aŋŋamba saagala kukola tono ne ssente, nze nkiraba ne mmanya. Olunaku lwo ne maama wange tetwalya, twasiiba njala. Maama owange yasinga okukaaba, nze yamugumya. Tetwalya nasi twasiiba njala. Nali njagala mbuuke ku kizimbe we tusula nga ndi India nga ndaba mpeddemu essuubi nga mmanyi siriddamu kutambula. Amba sijja kugumira buno obulumi eyejjeewo n'afa asinga okubeera mu buno obulumi we buti. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku Rwentebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno, kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo, ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Nze muzukulu wa Kabajja nza kubuuzaako tetuko SB4 Media Tuggussa Enssonga gyosinzidde okubeera ng'otulaba ate tukwaniriza nate nga tukyali ku bizibu ebiri mu ggwanga naye n'obulwadde bungi. Gwe muvubuka ali eyo weekumya otya obulwadde naddala bwa mukenenya? Tusobola okubwewala, tusobola okubwekuuma. Naye toddewo ekirwadde kikulumba totegedde nategeera nti kivaawa, totegedde nti ngenda kyewala ntya, oba oli awo nga tosobola nakumanya nti kigenda kuwona kitya, kigenda kuwona ddi. Naye mu magezi n'abakugu gy'otambwira abamu ne bagamba kolako kino, okola kino, waliwo wootuuka ne mu Uganda ne bigaana nga kyosigazza kubeera nga bakujjanjabira emitala w'amawanga. Ate omuntu nga refundinze ogende mu nsi etali Uganda okujjanjabirayo akasente ko kabeera kangi, ekyo kyo naawe okimanyi. So obanga olina osobola okukubira enduulu, ofunye ebaza kisa ne bakupirako ku nduulu, awo woviirayo. Leero ndi ne muganda waffe mwannyinaffe kirwadde kyamulumba myaka 9 kati ng'asafaringa n'ekirwadde nga bagenda okubeera nga atunnyonnyola. Ne tuzze tubeewo ku mulanga tomanya gwali eyo otugattagatta oba 10,000 oba 2,000 oba oli awo
asobola okufuna kasiko ku matama wamu ne famire ye n'afuna kasiko ku matama leero kiriwo ono enkya kiyinza okugwa ku ggwe oba ku famire yo nayo n'osalawo okukuba omulanga naye nga tona tukubira mulanga kutuga nti SB4 naye muyamba abantu bangi SB4 yambye abantu bangi SB4 weebuuze yes SB4 yambye abantu bangi naye gwe wali odonatinzeko ku bantu bano bazayamba wali odonatinzeko yadde 1,000 oba 10,000 tuleme okulekera bannaffe oyo alina bamulaba bajja kusolooza bajja kudonatinga abandaba ye gwe omu ku bandaba so singa otukwatirako n'otukwatirako obaolyawo nawe wolifuna obuzibu oba famire oba mukwano gwo tulisitukiramu tolinda kunyiiga ng'obola tetusobodde kukuyamba tutandike kati okudonatinga ndi ne manyinaffe tusinzidde eno ono najjanankumbi wombeera wenkolera okola nokola kola mulimu ki operations manager nyambako ku muzeeyi wange operations manager muki like mukola ki tulina garage to repairing cars netukola ne service byonna nawe ng'okola nange nkola kuba neera muyambako nkwasaganya ku by'ebitabo okola otya nga ate oli mulwadde ntuula naye sikola nnyo nti olunaku lulamba nti mbeera on straining okugulu kuba sisobola wentuula ennyo mu kifo kimu nnumirizibwa neera wenyimirira ennyo nnumizibwa so mbalansinga mulwe nsitasobodde nga nsigalako ewaka sooka tubuuzeeko amannya agange nze kushaba Lawin nina emyaka 26 nga namala okusoma kongs nina mikwano gyange yamperezako kapositako oba ne sisita wo yamperezaako naga nti tulina sisita waffe tunayo kawash neŋŋamba kanzije nkulambuleko ekyo kituufu na organizinze kawash nga 5 mu Gwokusatu egenda bbeera ku Panamera so nga nsaba obuyambi bonna abasobola bajje tubooleze amamotoka ne t-shirts weeziri ez'okugula kuba tutongooza ne buno obulwadde bumanyikibwe mu ggwanga eryaffe kuba abasawo tuli bangi naye abasawo tebabumanyi bulungi buno obulwadde bwatandika butya bulwadde ki buno obulwadde engeri gye bwatandikamu natandika nga nina ensanja bavu wano mu kisambi naye saamanyi kuba nali sirina bbwa nezimala weeks 2 nga zinnuma nagenda okulaba nga nzimba ekigere kye tulinnyisa kana akagere akatono nekigenda nga kyambuka mpola mpola n'endoboozi oba ttalo oba nasooka nenfuna omusujja nga lusujja nga olusujja lukuluma osesema naye nga tomanyi kiki kikuluma ne bankima ku ssomero bwagenda okunkwata nga ndi mu senior 6 ne bantwalako mu malwaliro nengezaako naye nga tewali kye balaba naye nga ate omuntu andaba alaba nsesema buli kendya nkasesema ne baŋŋamba gumiikiriza omala okusoma muvaaka tujja kukozesa akakisaako okweyongerayo okutambula bakulabirire abasawo tomanya bayinza ofunamu naye nga woli kusomera bano bagamba oba ttalo oba bakuloga oba ttalo naye nga neera kyefaananiza ng'ettalo kuba engeri okugulu gye kwatandika nga kuzimba mpola mpola ne mmaliriza okusoma neŋŋenda mu vaaka nengezaako abasawo naye nga teri aŋŋamba kituufu kinnuma nenkola scans ez'enjawulo nga teri aŋŋamba kituufu kinnuma kati nenjoininga campus naye nga kintu ekyeyongera buli kanaku kyongera kuzimba ogenda ozimba mpola mpola lwali lulyawo nga ntryingako Kampala Hospital waliwo dokita wange gwe bayita late Professor Kanyereze yafa yeyagezaako naŋŋamba obwo obulwadde ng'alinga yali abumanyiiko okuteebereza kuba naffe tetwali shuwa n'agamba kirabika wafuna ensanja bavu ne zigenda nga zisplitinga mu mubiri munda nga zigenda zisplitinga zizaala obutwa nampa eddagala lyensitaamira kuba nyina we nali nkolera mu vaaka abantu ne baŋŋamba tomira ddagala tomikisinga ttalo na ddagala nange saamira bamanyi nti ttalo nga bamanyi ttalo kuba engeri gyali yeefaananirizaamu olaba nti okugulu kuzimbye
ate abantu abatera okuzimba kuba bakebera omutima mulamu ne bankebera ensigo nnamu body organs zonna nnamu emisuwa balaga nti gitambuza bulungi omusaayi nengezangako ebyabachina nengendako nembyaffe ebyekinyankole noddeeno byomu nakugamba bakuloga omulala nagamba mayembe naye nga wengenda ne mu ddwaliro abazadde bange kuba abantu ba ddwaliro nga nze omuntu nze nasalangawo nyina okutambulira obulamu bwange ngende buli yonna gye bampita wonna wempulya nti waliwo omuntu asobola okunzijanjaba natuukangayo naye nga abazadde bange tebanya kye bamanyi nga kikwata kunze kubanga sobola bagamba lwa nsonga tebawagira bintu ebyo nga nyina okwetaasa kuba kyali kunze ng'omwana nenyingira university n'okugulu nga kwe kumuwe kuzimba lwa nsonga nti gino emyaka gye wandibadde tugamba okunyumirwamu emyaka gy'obwana obuwala you would be enjoying naye nofuna it's more of disability kati mbanga nyiniko obulemu obutenkanankana nembeeranga awo nentambula naye nga abaana bakubuuza abantu kuba woyita omulala akona ku munne oyo omwana yabaaki abamu bayimirira ne bakubuuza wabaaki naye nga tosobola nabanyonyola kiki kikuluma obagamba nange nalabiraawo kuba abasawo buli omu abasawo nga balina ripooti zaabwe abalala tetwali kikuluma abalala blockage abalala olina clot weebityo nemmaliriza okusoma naye ne tukusigarako ne bazadde bange ne batapowa neŋŋamba katuddeyo kwemulago nentandika bupya n'emulago abasawo nga tebasalawo kinnuma mu Heart Institute nga nkanya kwetooloola mu ddwaliro lwalulyawo neŋŋamba kanzireyo wa dokita wange yagezaako okumpa empeke tomanya ayinza okukola ki okuddamu nannyamba okutuukayo dokita we yantunya naŋŋamba ate si watyo we wali wemba nzijukira ozimbidde ddala naye kyensobola okukola si kyakusobola kankuwe rifa ogende India bakujjanjabe kuba tulina omuwala waatyo gwe twaweerezaayo ne bamutereeza naye yakubuuza oba empeke wazimira teyambuuza kuba ekintu kyasooka okuŋŋamba nti temwakomawo temwadda kati nkujjukidde kola ki tewadda ne tuprocesinga ebintu neŋŋenda India wenatuuka okgenda India that was 2018 kuba ekirwadde kyankwata mu 2014 naye okulabika kwakyo ensanja baavu zajja ndi mu senior 5 that was 2013 ne tubeerawo omwaka mulamba tunoonya kuba bakiŋŋamba mu 2017 awo ngeggwako nagera mu 2018 makati July nga wetusolisitinga ssente ŋŋende nga tufunye essuubi nti India eyinza okukola kikuba fenna tuba n'essuubi mu India nti woogenda bagenda kutereeza bajja kutereeza okomewo ng'oli bulungi ntuuke India nga mpummulamu olunaku lwennyini lwetuuse tebakukwatako owummulamu olunaku luddeko tugenda mu ddwaliro nga dokita ansabye documents z'otambuliddeko ng'azitunuulira kuba alina ze yatunulako n'aseka n'okuseka n'agamba kati no musawo ki eyawandiika bino n'agamba obulwadde bw'olina yabuŋŋambirawo n'aŋŋamba bwe obulwadde babuyita lymphedema it's what you have nali nyambadde akateeteeyi n'aŋŋamba yambusaako mu kisambi ndabe kuba nazimbira ddala kiva wansi mpaka eno mu kisambi n'aŋŋamba it's too late size gyoze nayo oli already mu advanced stage nga tannankebera nako kunkola test naye nga akolesa maaso n'aŋŋamba musawo sooke tukole sikaani ndabe n'aŋŋamba saagala kukola ki tonone ssente nze nkiraba nemmanya nemugamba katukebere tukole sikaani n'aŋŋamba kale you've insisted gikole nenkola sikaani ne bagikebera n'aŋŋamba still it is too late nganze omusawo sisina kyensobola kuyamba obulwadde tebuwona yiga okweyagala bererawo n'oko okuguluko naye nga kyolina okumanya nti ekintu kyotafaako kijja sigala nga kizimba kuba obulwadde bwa bbeeyi okulabirira n'okugula bino ebisokisi bye twambadde bya bbeeyi kuba omuntu luvannyuma lwa buli twandibadde tubyoza okumala buli omala ennaku 2 okyoza naye ogenda okwesanga nga tosobola kyoza mu nnaku 2 ng'osalawo kankyambalire omwezi oba kankyambalire weeks 2 nemekyoleza kikole kigwemu last yakuba biseera tushipinga bushipinzo ofuna omuntu bano ogamba ani agenze ebweru ndeetera sokisi woba okomawo dokita we yaŋŋamba naggwamu amaanyi
olunaku lwo ne maama wange tetwalya, twasiiba njala. Maama wange yasinga okukaaba, nze yamugumya. Tetwalya nasi twasiiba njala, twasulira awo nga yeso akikkiriza nti tebasobola tukolako. Nenkweta taata wange ne mugamba ebintu biganye, bagamba abewaka bonna biganye. Nengambako n'emikono gyange ku WhatsApp tebagenda kunkolako, obulamu bwange bugenda beera bwe buti. Taata wange nangamba tekisoboka, bayinza obba batuconnectinze mu ddwaliro nga terina maanyi, katufune connections endala. Tufuna connections endala abantu nga twebbiriza nga tuyingira eddwaliro eddala nga bankolako nga bangamba tugenda kukola test eno, naye wetusanga nga fluids z'omukugulu zeeyongedde tetukukwatako. Wetusanga ziri less tujja kukolako. Nengendera surgery, nengendera mu test eyo gye bayita lymphadencephalography test. Bakufumita empiso mu bigere, mu makati g'obwala bw'ebigere amagulu gonna. Bayina dye gye bakubamu eraga system yonna ey'ensanja, bavu lymphatic system yonna. Ne bagikola ne bangamba ojja girindira olunaku lumu enkya results okumewo tuconcluding. Bwe tuba twakukolako surgery tukole, kwe tuba tetusobola ojja kwambala socks zo ne machine gye bali bangambye okugula egezaako okunyigiriza ekumasaginga nekuyamba okukendeeza naye sikuwonya, just ekukuweweezaamu buweweezaawo, tejjaawo kiri. Nasaba Katonda okugulu kwange amazzi bagasange nga matono. Dokita ng'atuyita n'atugamba tekijja kusoboka, ojja kubeera bw'otyo, tetujja mmalako kuba twali tukigezezzaako ku bantu abalala ne bonooneka ate ne bazimbira ddala amazzi ne gajja ne gadda mu lubuto ne luzimba. So obutakukwatako n'okusumbuwa beererawo, yiga okweyagala obeerewo n'okwo okugulu. Ne tuvaayo awo, nasooka ne ŋŋamba tekisoboka. Ne mbagamba oba ekizibu ky'evviivi lye nsitayogedde kuba nabeeranga awo nga nyimiridde n'engwa evviivi n'ensensonga etambula n'osanga ng'ogudde ekigo. Ne ŋŋamba oba kyekyo ekyabireeta. Nengamba kanzire wa dokita wange yasoose oli munnyonnyole nti nyina evviivi eri, nyina ekintu kino kiki, enseese etambula. We natuuka nangamba nze sikola ku ebyo, nkola ku bulwadde bwo ne ku misuwa, naye gendako mu b'amagumba bakuyambe. N'abakubira essimu ab'amagumba mujje muyambe ono muki international patient mumukoleko x-ray zammwe. Dokita ntuukayo w'amagumba nga natanabakola testing ayo nga munnyonnyola, nambuuza emirundi emeka gy'akaba, ne mugamba giweranga emirundi 5 ngangwa. Ngamba ogwowulira otya? Ne mugamba of course ogwowulira obulumi kuba lyakyukanga, tosobola kusigala ng'oyimiridde, oba welikyukamu weriti ogwa kuba onoonyawo weekwata. Kati dokita oyo n'agakwatako n'aŋŋamba muno mulimu teyambi, bo balina engeri gye bagakwatako, n'agikyusa n'agamba eno evviivi lyayonooneka naye gwonna galina okukolebwako, naye lino liri bubi nnyo, katukolako limu weliwona lino oliddamu n'oddayo for surgery osibe kuno. Ne ntandika x-rays ezamala wiiki nnamba nga buli kanaku banneetoolooza, buli kanaku mu ddwaliro mbaako ne activity gye nkola mu x-ray, bakukebera kino kiri kino kyonna. Bamala okunkebera obulungi nga dokita agamba tugenda having a surgery on you, tulisibe wamu lirekerawo okusumbuwa. Nasooka buuza dokita is it minor oba major? N'aŋŋamba eba major surgery. Neeraliikirira neŋŋamba tuddeyo, neŋŋamba mange tuddeyo Uganda, naffe tulina amalwaliro agajja okukola ki olwo ntidde agajja otulabirira. Mama n'aŋŋamba tufunye akakiise, ssente weeziri ziri ezabadde zigenda okukulongoosa okugulu ze tuba tuteeka ku ki ku vviivi, nga ffe tulowooza kantu katono. Evviivi lyantwalira emyezi 3 nga tukyaliyo. Ffe abaali bagendedde kweno surgery okumala weeks 2, twamalayo emyezi 3 nga nali mpeddemu essuubi nga mmanyi siriddamu kutambula kuba surgery bagikola kugulu kwennyini okunene, we bagikola ozimba nga yiyo surgery erina ekuzimbya, ate already nayinya n'obuzibu bwange.
okugulu ne kweyongerera ddala obunene nga bankozeeko nga sobola na kufunya kuba keka akadde mwe nagambira nali ngenda okwettira nali njagala mbuuke ku kizimbe we tusula nga ndi India nga ndaba mpeddemu essuubi nga mmanyi siriddamu kutambula nga obulumi bungi abasawo buli ku makya nkeera ssaawa 2 nvayo 12 mbeera mu exercise mu kukaaba ne ngamba sijja kugumira buno obulumi eyejjeewo naafa asinga okubeera mu buno obulumi we buti nabeerawo naguma naye onatuuka ne ngamba lwaki nejjawo olunaku lwali ngenda okwejjawo kuba nakera ku makya mamange tewali kagambo kiyampuliramu n'omubuuza namutunulyanga kifaananyi ne tuyingira emmotoka bulijjo bansitula okunteekamu mu maziga kuba bansitulanga ngo bakuyingizayo ne bakwebasa nga okugulu tekwefunya naye ku lunaku natesa ne ngamba oba nfa kanfe sina kyakikolera saanyega musawo yenna kuba buli kanaku bankolanga nga nkaaba maziga naye kolo tewali maziga gajja nga kyemmali nga mmaliridde nti olweggulo obulamu bwange nkolaki mbutwala sisobola kugumira bulumi. Okay. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tulabe ku bulango buno bwabakama baffe then tukomewo tukyuseko ne positioning kuba yo etusazeeko. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku rentebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Anti mwe buli we mulengera akazimbe mugiyita studio oli muyimbi atandika oba wayimba dda onoonya studio ennungi ey'okulikodingiramu ennyimba jangu ku Final Touch Records otuukirize ekirooto kyo ng'abayimbi 50 abanaasooka baakusasula emitwalo 10 gyokka bakukwatira omukolo gwa ku vidiyo olina mbaga kwanjula pate mukolo ki bakuba n'ebifaananyi eby'omutindo by'otunuulira nga tuyagala kujjako maaso basangibwa Makindye okuliraana ekizimbe kya Nam House bakubire ku 0776 23 01 26 oba 0704 37 59 79. Final Touch Records jangu recording ennyimba zo teweekotogera. Okay, mukulikeyo mu bulango bwaffe ndowooza tufunye ne ka position akalala mpewo mpitirivu y'omulwadde yazze ne ka jampa zeteyandeetedde ne tujja tutambulirawo wakomye ojjukirawo nga oyagala kujja mu bulamu. Kuba obulumi bwe nayitamu bwali bungi nnyo nga sisobola kuyimirira nga bansitula busituzi okuntwala nga ne wheelchair sinnagituukako kuba natuuka ekiseera nga neegomba okulaba abali ku kagaali ne ngamba oba time nange erituuka ne ntuulako mu wheelchair nga nkoye okuntambuliza ku buliri okunsitula nga omuntu aba afudde nga we bakuyingizaayo oyingira bakuyingiza mu mmotoka olaajana obeera mu maziga as long as omuntu ankwatako oba just by one nga ogamba nti okyusizzamu kamita kamu weekati nga mbeera mu bulumi na maziga
naye time yatuuka nenkolanga n'abasawo mpolampola kuba natuuka ekiseera n'abasawo neŋŋamba sikyasobola kukola kintu kyonna kati nkooye sikyayagala. Mama wange ng'anyiiga n'ayomba n'agamba mwana gwe tuludde ene India teekamu amaanyi tugende tudde ewaffe ebisigadde tunaabikolera eyo naye ebisinga bikolere wano kuba mu nnyonyi tebakukkiriza oba tomenya magulu teri agenda kukkiriza kola ki kudda olina okubeera nga you're fit to fly. Nenziramu neŋŋamba kankole mpola mpola mpaka omubiri wagenda nga gufuna progress. Nange neneraba mu kagaali ke mbadde neegomba nenkatuulamuko naye yali simenya mu bulumi nkatula mu bulumi ne kugenda nga evvivi limanyira mpola mpaka we natuuka ne bampa clutch naye nga nera nayo ngisabirira ngamba nange nandikutteko gw'omuggu nga nsobola okwetambuza nayo nenjifuna. Awo natandikira okufuna essuubi nti bagira tusiibula okudda naye nga n'omusawo eyali akulira ab'amagumba muzeeyi nga mukambwe nga buli lweggula ajja okkebera nga ajja ne ruula ye gy'akolesa okupima naŋŋamba enkya njagala ng'olina 80 enkya njagala ng'olina 180 saagala oba okaaba oba tokaaba we don't want to know tukooye okusaasira. Naye nga mbagamba kino kyodde ekyennyina kyekinemesa ki okufunya okugulu lwa nsonga ennyama eyali emabega nga nayo nnene ate nga n'okugulu sobola kufunya. We namala ne batusiibula bulungi awo nga ntandise okwetambuza naye nga mu bulumi naye nga nsobola okwetambuza n'okweyingiza mmotoka omuto entebe ne bagisindikako emabega naye nga yasimenya bulungi magulu ne tudda. Onakomawo nensigala nga nkola exercise wano ekoso ekisubi ne bagezaako nabo ne bagezaako mpaka evvivi lyange lwe lyateerera ne lidda mu shape lwakuba neera mulimu ebintu byensitasobola kukola ng'okusitama kati nga toyireti zaffe eza bulijjo sisobola gisitamako lwa nsonga nti ennyama eno eri emabega ennemesa ate neera ne mu vvivi nga ddyo terisobola gamba nti lyawonera ddala nti terikuluma. Nakuno ndabanga kwe baasala baasalayo kuba baali beewola mu maaso yeyo sajjale gye bakola nti bajjayo maaso gye bateeka eno okusibisa kuno kuleme kwekyusanga. Okay, kakati byonna tubiwulidde wali e India ne baga tosobola kuwona wano obuyambi tuba twetaaga bwaki? Obuyambi nti nasigala nga nkola research nentandika okufuna nga obeera ku social media notandika okulaba abantu nga ggwe abalina obuzibu ng'obwange naye lwa nsonga nti buli nnyo mu bazungu buli too common mu bazungu nenjoininga groups ezaabwe nga wenzijjamu idea wenjogera wenategerera nti waliyo sajjale gye basobola okukola. Nenziramu nembuza dokita wange wa India dokita nga tewasobola kunkolako ate nkizudde nti size ezaffe bazikolako naŋŋamba nze lwaki saakukolako nti nze nkolako kuba early stage mmwe abali advanced sisobola kuba twakigezaako ne twonoona abantu bangi aba insistinga so naye saagala kukola anything like image yaffe etanishinge eddwaliro lyabwe naŋŋamba and it is costly nemugamba kite watugamba nga sinnatuuka wano wandibadde waŋŋamba nti maybe waliyo ensi esobola okukikola ne tutarelaxinga kutuuliraawo ng'ekigere bwe kyeyongera naŋŋamba kisoboka naye nti batono olina okubeera ng'olina omukugu kuba abantu bangi bagyesibako ne boonoona abantu abamu amagulu ne bagatema nako nga tebandikutemyeko kuba eyo sajja involvinga okunoonya ensanja bavu ennamu kati nga gye ŋŋenda kuba balina okusala wano bajjeyo ennamu ensanja bavu baziplacing eno bansale neno mu bulago babeekoze bajjayo bateeke wano basobozese gana amazzi aga blockinze system yange gasobola okubeera nga gasobola okutambula mpola swelling eyo kati ne ba fluid ekanya kuzimbya mubiri eganyaka omubiri gutandika okugazibwa nga okugulu kugazibwa naye dokita naŋŋamba kuba mu kubukebera baŋŋamba eno primary lymphedema eba genetic oba wazaalibwa nayo naye nga omubiri gwange gwagezangako girwanisa kuva buto mpaka we gwalemererwa nentandika okuzimba mpola mpola ekigere abamu bazaalibwa nga already ava mu lubuto lwa maama we nga alina maybe omukono gumu munene oba okugulu kumu nga kunene oba gombi
kuba abalala benna kamitinga ko benjogera nabo mweyo mwaba abazungu abasinga enamba esinga fa abakeseze eza primary we bazala aba genetic tuli batono ne butyanyo okubeera mbalwadde ba cancer abayina breast cancer kuba ebyo ebifo bitera obeera mu lymph nodes kati abasawe we bajjamu obo lymph nodes ne babujjamu omuntu ne bakajjamu ne bakadamaginga kazaala fluids ezo ezikozinga blockage omuntu nolaba nga omuntu ali mu kuzimba omukono oba azimba kugulu nenga bakukebera nga tekirina anything like a cancer ekyange si kya cancer kuba ekyange ekyo kiri just nga ogamba deformation kale nga you're deformed like mu system yali deformity in the system nga at birth nga wenali informinga mu lubuto lwa maama wange system yange nga nafu nafu kati obulwadde bwo bwalimu kyo kikulaga nti genetic bwalimu wazalibwa nabo lwa nsonga nti bwo tebwalabikirawo ng'okyali muto system yagezaako okulwana kubanga olaba system eyo mwe mutuula immune system eyo gyogamba nti nyangu y'okuwonya ate ensanjalavu ezijja nga nyine ebbwa zigezaako okulwanisa omubiri owone naye nze saasobola kifuna mu budde obwo so eno sajjale gyogendako bagambye genda gikolerawa ngenda gikolera Italy kuba nze nazuula amalwaliro 2 mwabo abazungu bentera okwogera nabo abalina obuzibu ng'obwange kuba abamu bagikoze abalala tebannaba lwa nsonga ya bbeeyi bakyanoonya ssente nabo mu nsi yaabwe ne ŋŋamba kangezeeko amalwaliro agabiri mbabuuze naye nti omuntu sigamba nti owonera ddala nti kigenda vaawo naye bakukendeeza n'otandika okumaintaininga nomanaginga okugulu nga kutono naye kati kuno sisobola nakwesiba bandage zinandibadde nkozesa okukendeeza nti entumbu ennene otuuka okusiba nga wotuukira okuva wansi oba already nga wokooye kati nakye mbadde nsaba ne ŋŋamba nti bwe mba nsobola okukola sajjala eyo bakendeezeeko nange ntandika okukulabirira ku sayizi eri nomo nga sizimbye bwe nti kuba bwe bankendeezaako kiba kizibu n'omuntu okulaba nti okugulu kwange kwazimba so nga eno ka washi gye bategese gye baorganizinze nga kwe kusonda ssente y'okugenda kwe kusonda ssente ezintwala okunnongoosa okugulu kuno sente nga mmeka baatusaba $345 kuba nali nasuubiza nti neŋŋamba ensi 2 abandabako ku NTV ensi 2 zengendo noonyerezaako baŋŋambe price wenanoonyereza ku ya America yali so expensive neŋŋamba lisobola tegeera nekiri katugendeko ne abagezezaako okusaba eziriko wansi kuba eza US bali bansabye $9.9 almost a billion nga tekuli nawa kusula tekuli accommodation omalako just tekuli na nnyonyo omalayo just myezi 4 naye nga yeyo sajja gye baali baŋŋambye kuba baŋŋamba zijja bba 2 emu ogikola mu mwezi ogusooka obeera mu physiotherapy basooka kusiba magulu n'obeerawo nga bakusiba bakuyigiriza okuswiminga kuba zezo exercise omuntu zeyandikoze mu buno obuzibu ng'omwange n'ojiminga mpaka bwe bakendeza ku sayizi gye baagala then omwezi ogwokubiri n'ogenda mu theatre ne batandika okukendeeza n'owumulamu katono nomala noddamu ndala kuba omukazi yaŋŋamba ze ogenda kuyita mu sajjala 2 ne mugamba nga museera nnyo naŋŋamba zeezo lwa nsonga okugulu kwa gye kukoma okugejja naffe gye tukoma okubiiringa ne ŋŋamba awo America sijja kukola ki sijja sobola ate sijja kudda ate ŋŋamba abantu nti bansabe zino essente kuba mbanga asoose oba mu nsi muno okugamba nti kale mu nsi eyaffe nga Uganda ogamba abantu bansabye nti akawumbi kaki just okukendeeza kati omuntu ali eyo kikyosobola omugamba like sawa zino omwetaze mu ngeri ki omuntu yenna ali eyo sina muntu yekka buli omu mwetaaga okunnyamba okunsonderako ssente zino tugatte wamu essente zino nzifune nange nsobole okufitinga mu society okubakita kuboola
like stigma like okendezako stigma n'abantu okuboola oba ne woyita buli omu n'abeera nga akutunuulira nange ng'omuntu nange nsobola okubaako byenkola nti wentuula ennyo nnumizibwa wenyimirira ennyo nnumizibwa wenneebaka ennyo nnumizibwa kuba obuzito nabo bonna butuula mu maviivi ne butuula mu bukongovule ne butuula muno mu mugongo so body balancing nempuliyanga nti nange nandyagadde mbeere ng'omuntu omulala banyambe bankendeeze nsobole okubeera fit nsobole olabirya okugulu kwange. Okay, kati omuntu ali eyo ng'ayinayo oba omutwalo oba 50,000 oba 2 asobola zikuwa atya? Niko enamba zange za mobile money kweziri ne accounts. Zibateereko ku mpewo? Ye tuzibateereko. Okay, esimu ezo zolaba ku screen zogenda okubeera nga oyitako n'amannya ago osindike kyonna kyolina ne olina ne back account. Nyina ya Stanbic ne Centenary. Tugenda kozesa ku ya Centenary yesinga obwangu. Yes, Centenary yesinga obwangu. Okay, tujja kozesa back account yogera ku screen yo n'ennamba z'essimu zeziri ku screen. Tuyambe tomanya 2,000 oba 5,000 tebereza singa program eno abagiraba atuwera abantu 2,000 oba 3,000 ku bantu aba 3,000 buntu natwayo 5,000 oba 2,000 tuba mu ssente mmeka osobola kibalamu singa abantu alaba programu yo tulaba abantu 3,000 ku 3,000 ezo buli muntu nakutwayo 3,000 tuba mu ssente mmeka kibalo kimbalire so ago nawe naali awo ng'otulaba obanga na mobile money yo kuliko omutwalo tuyambe ate siko tuweeke 3 tudonatingire ye 3 oba 2 oba 5 oba omutwalo tukwaniriza oba 5 n'owakakadde tuteeke akamunyumwenyu ku muganda waffe ono naga nti leero kiriwo ono enkya kiyinza oba mu famire yo oba ku ggwe teriyo muntu yala yavuwadde lwakugaba tusobola tukibagamba tere emmeme gaba yegejja tugabe tudonatinge mukama yajja okusasula kawaasha eno tugitegese empita kateeka eryete twategese ku Panamera nga ennaku z'omwezi 5 mu Gwokusatu okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo. Like mu bunyonyolo ki ekigenda okubeerayo? Ekigenda obeera nange ng'omuntu ngenda kubeerawo nannyini bulwadde kuba nabo neetaaga okunnyonnyola abantu kuba nange siriiyo nzekka nyina okunnyonnyola abantu abatannaba kutuuka ku sayizi eyange kuba mulimu omuntu ayinza okunsangaawo naŋŋamba ate nange nga nyina muganda wange eyazimba bw'atyo kuba nange kyendiko ng'omuntu seetunuulira nze nga nze nzika omuntu ntunuulira neki n'omuntu omulala ayina buno obulwadde sandiyagadde atuuke kweno sayizi oba okugulu kwe kuzimbe kutuuke nga kuno nga wenfaanana kuba omuntu nga yakakwatibwa kino ekirwadde asobola okumaintaininga n'omulabirawo n'omugamba kola test siweziti ne weziti wofindinga out nti obulwadde buli present mwebuli tandika okwambala socks tekuvanga ku mubiri weewala omugejjo kola exercise obulamu obutambula naye kati fe obutamanya tetwakyanguyira twakireka nga nange simanyi nti ne socks nyino ojjambalanga ku mubiri nti tekuvaako ojjambala okuva ku makya mpaka olweggulo kuba kati baatu introducingidde n'ez'ekiro n'omanya nti n'ez'ekiro nti kino ekyemisana kino ekyenyambala emisana we tuuka olweggulo nkijjako naaba omubiri massaging okuguluko yambala ey'ekiro oyingira obuliri bw'owebake tolina kuleka kugulu mbu skin erabike obanga ogamba nti ndi muwala bannange bambadde ebiteeteeyi ebimpi nange leo sijja kwambala socks kuba okugulu kwe kuba kukyali ku sayizi kunnaba kutuuka kuno oba olina okwambala socks yo ekubeereko eddagala lyo. Tubanyonyole nga tuwumbawumba olunaku olwo peki bakuzola munyonyole twogenda ku kigambo kawash like kiki tutegeeza kuba kwoza mu mamotoka naye oba owaggira koozi y'omuntu omulwadde anoonya ssente
kubaka washwe njiteka wemba ntadde ku 50,000 nti nowe 3 tusobola omwoleza nowe 4 tusobola omwoleza kuba abampagira aba tuba tukunganya sente bulwete emotoka yo enjoza obo mpesanyo obo mpaka mwenyu nemmanya nti sente zijja kuwera mu zijja kuwera nange ngende banongoso katiita ku bantu abali eyo abantu abakulaba abakulabye mikwano gyo ba hobbies bayite bajja ku lunaku buli muntu yenna ali yandaba mwenna mbetaaga nga 5th March mujje mumbererewo mujje mumpagire muleta amamotoka natalina motoka there's a donation box nera n'abali eyo ng'oyina omuntu ng'alinganze kuba buno obulwadde abamu beekyawa right now nkolanga advocate for the condition it's just new tebanampa attention nnyo okutongooza obulwadde naffe nti gye tuli sirinzeka nti oba olina relative ng'ali mu eno condition oba yazimba omukono oba yazimba okugulu kuba enamba zange ngenda zireka wano feel free to contact me naffe twekolemu omulimu abalina obulwadde kuba nsobola okwogera n'oyo omuntu nga yeekyawa ali eyo agamba nti ziba nange senkanankana simanyi kyantuukako oba bandoga kuba nange nali mmanyi ddogo nga mmanyi oba n'abazadde bange bansaddaaka nga ndowooza oba bansaddaaka nze nga ndaba we mbagamba nti okumpa ssente okgenda wano ndaba tebafaayo nga lotamanya nti tebalina lwa nsonga gwolaba nti tebafaayo olaba nti baganye naye bayi tebaganye lwa nsonga nze nali mpulira nga nekyaye nga ndaba maybe waliwo abandoga kuba nagenda ngeno bakuloga ate mama ne taata bo bakweyonga saddaaka wo omuntu yakiŋŋamba bakweyonga saddaaka ogenda mbasi naye nga ate bulwadde so waliyo omuntu gwe mmanyi nti omuwala ayinza obeera neyeraba n'agamba nze sisobola kuvaayo nti njogere sisobola kuvaayo nyambala ekintu kyonna kuba buli wobeeyo neweekweka n'okweka obulwadde obwo abantu tebajja mmanya nti gye buli temulina kwekweka muvaayo ne twogera ku bulwadde ne tweyambayamba ne tutegeeza the public nti this is a new condition it's there kuba gy'okoma okwekweka nga tomanyi ngenda bulabirira ntya gy'okoma okuzimba naye kati nga nze nasazeewo ne ŋŋamba sijja kufa bw'omu kanfulume kuba sandiyagadde muntu kulaba muntu ng'ali nga nze ngezeeko okuwa abantu essuubi abaliyo nga abali nga nze nti temusobola kuzimba n'otuuka kuno ng'obulwadde obulabirira. Okay, ndowooza ensonga zonna oziwulidde naye nga fena tugendeyo on 5th zinaku zomwezi 5 omwezi ogujja tugende wali ku Panamera tubeere nga tuwagira manyinaffe ono oyinza oba nga tolina mmotoka oba tolina piki jangu nange ngenda kubeerawo ojja kujja ate odonatinge jangu ba ogis ba hobbies mwenna tujja tubeererewo sister waffe ono olunaku olwo tujja kujja naffe nga team naffe kennyini tujja kuoza osobola okujja nga nti nze njagala emmotoka yange SB4 yabajooza nja kubeerawo tulabe ate sokola ffe tuteekeko ettoffaali ku bulamu bwa mwannyinaffe nenga nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and sons abo nno bakutuusiza ebyomu kisenge muli bed covers blankets duvet covers emifaliso n'ebirala ebiŋŋanga ebyo bakubire ku ssimu basobola n'okuddala levalingira ewo ku mulyango beekwate abaziwa and sons era nenyongera okujjukiza bannaffe aba Impombo restaurant wa Dubai Deira era Mr. Hassan Deluxe kutumiddeko nnyo wamu ne Maminto Ajati Mpombo kutumiddeko nnyo mwebala kubeera nga muliisa bannayuganda so gwali mu Dubai omwo ali mu Deira n'ebitundu ebiranyeewo weyo ne bannaffe aba Impombo restaurant eri mabega awo Deira ku hotelo bagiyita Montreal Hotel eri mabega wa Knife Police genda yode ku mmere ya wano e Uganda oli ku kijanjalo oli ku kinyeebwa oli ku kinyenja mbinyeebwa oli ku luwombo kwegamba obulamu ate nabo bweyagale nze muzukulu wa Kabajja omugaye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga omalu akoze ku kamera nga bulijjo bera bulungi tusisinkana na kuzobeze 5 wale ku Panamera bera bulungi weraba
Onoonya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno, kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo. Ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Tuggussa Enssonga.